Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nate abalabi baffe Abasalamu TV twesimye okuba nammwe olwaleero nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatubabeeza nammwe ewiiki ewedde ate alhamdulillah natuusa ku wiiki eno nga tukyali balamu era ne tujja wano okubeera nga tubaako bye tunyumyamu mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Tumwebaza nti alhamdulillah rabbil alamin. Ewiki ewedde yabadde nkambwe nnyo ng'akasana kangi naye alhamdulillah Mungu munteekateeka ze ate yatuwaddemu afiya mu wiiki muno tukwebaza nti alhamdulillah rabbil alamin. Bannange nabagayala okusiiba mukitegedde bye tugenze nakyo ekimaze okubeera nga kiweddeko ate tuli mu Lwa16 kati munnange yagayala yayina ensonga ezaali zitawera munnange Ramadhaani ya 2024 ekuyiseeko naye tebunnagenda nnyo kyasobola okusambyasambyako n'okutandikiraawo. Ffenna ngeno bw'eri ssaawa yakwenyagira mpeera yakwegayirira mutonzi atutaasa atukyusizeemu mu mbeera enzibu. Nsaba ffenna obudde buno tubukozese mu ngeri esinga obulungi nkwegayirira Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Abafunye ebizibu mbasabira Mungu abagumye, Mungu abatemere ekkubo eritali ya Rabbi. Ate abafunye ebirungi fa alhamdulillah abadde mu kusibuka okw'enjawulo abantu abayita kubayisinganya bano bambuka bano bakkirira bano badda mu sayidi bano badda sayidi endala alhamdulillah namwe abakoze kugo okutusiibulula oba okusiibulula abantu alhamdulillah rabbil alamin mwebale. Era tusaba n'abatannaba kusobola nga naye balina obusobozi nabo beeteeketeeka obaolyawo naye kukola nnyo amakulu baseeka bwe batugamba nga tunuulidde nnyo abantu abalina obwetaavu obusingako kwabo olumu bye tubeera tutunuulidde okusiibulula naye alhamdulillah mwebale omulimu ebyo byabaseeka ebasinga okubitegeera mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbakulisaayo mwenna ababadde kujja kayiza nga tuli mu curriculum odase ku Sunday neewedde abatesitesi bonna mukulu w'essomero ne ttiimu yo n'abayizi n'omugenyi waffe mukyala Mirembe wa Lotale eyazze okulaba abaana kuba alina obuvunaanyizibwa ena pulojekiti gy'alimu mu Lotale eya boy child nti abazadde obuvunaanyizibwa ku baana abalenzi babusuula dda emyaka gino 3 kwana amaanyi ge batadde mu mwana omuwala kati wanjawulo nnyo. Omwana omuwala ayimuka neyeyogerako ate omwana omulenzi nga anafuwa amansonyinsonyi ge batandika okufuna nga batutte okunywa enjaga nga batutte okulya ebiragalalagala nga bamalisiza nga emirimu tebagifunye abala bagenda mu myenge abala ne bamaliriza nga bagenze mu kukola emize emibi nga babanoonya babayigga tebakyasobola kutunulikkako. Munnange nno omukyalo oyo twabadde naye kyenkana amakya malamba twayawukanye naye essaawa nga 8 n'alaba abaana baffe era n'ayogerako neekuba zadde ababaddewo n'abagenyi baffe abalala bonna. Munnange nno ekigambo ekikulu ekimu ku bye yatugambye omwana omuwala gw'omuzadde alina omwana omuwala amukuzizza obulungi ennyo. Omwana oyo mutabani we omulenzi gw'otafaako ataayaaya aleereeta atalina mulimu gwakola atalina kavunaanyizibwa konna kamulimu omwana oli omuwala gwe bategese obulungi banaamuwoyo omulenzi alinga ekisassalala. N'olwekyo guno omulimu yagambye abazadde guli mu mikono gyammwe muddeyo ku buvunaanyizibwa obuteekateeka omwana omulenzi asobole okumaakinga asobole okutuukirira ku mwana omuwala ono gwoteeseteese obulungi. Era bagamba nti okuteekateeka omwana omulenzi tekitegeeza nti omwana omuwala bamusuula eri naye bonna batambulira wamu oba oyagala abaana banaabeera abalungi abanaakweyagaza naawe otuuke muwala wo okufumbirwa ng'olina omulenzi gw'ogenda okumuwasa alina obuvunaanyizibwa oba naawe ng'olina mutabani wo gwoteeseteese obulungi naye ate asanga omuwala omuteeketeeka obulungi naawe mutuufu gwe wandimwagaliza. Kale eyo gye twasiibye gye twabadde naye twavuddeyo naye nendowooza nti ebigambo ebyo nzije mbigabaneko nammwe abalabi ba Salamu TV
nti bannanga abaana baffe abalenzi mugende nga mbetegereza mu famire zammwe ku kyalo kyammwe oboolyawo beebasika kituufu bebasika obusawo kituufu bebabba ebintu by'abantu mu famire yatu yabatunda mwenna n'ekijja n'akitunda nemuleekaana naye nga bwe yabatunze n'agenda ebweru n'agula emmotoka oba n'akola ebitalina buvunaanyizibwa emirundi egisinga obungi. N'olwekyo abazadde bannyina b'abalenzi ab'amasomero abaana abalenzi mwongere okubawumbawumba nga mubabuulirira temubalekerera. Mwatunulidde nnyo omwana omuwala bo ne tubeerabira, mbasaba tubayooleyoole tetubakkiriza okuva mu ssomero kubeera be bamu kubasinga kati okwanguyirwa okuva mu ssomero kuba tebagambwako kuba balina empisa ezitali nnungi. Naawe ow'essomero ng'ogamba olw'okuba olina ya mathematical numbers in the school ng'ogamba nti awo bagende headmaster nga tonnasayininga bbaluwa efulumya abaana abo ddamu omanye nti emabega wa signature yeeyo eriyo abaana abalala abo bangi abalina ensonga ez'enjawulo. Nsaba obawulirize, nsaba obategeere. Omulimu bwe twagukola obulungi ogw'okuwuliriza abaana abawala n'okubawulirira n'okubawumbawumba, abaana abawala baamalako okusoma era ne basoma ebyobuvunaanyizibwa. Era olwaleero otunulira eggwanga Uganda bw'ojjako pulezidenti waggulu oddako abakulu nga 3 oba 4 nga bonna bakyala, vice president, speaker wa prime minister, speaker wa parliamenti n'abakulu abalala bangi. So ndabanga ekyo kiina kye kitugamba nga bannayuganda, kiina kye kitugamba ng'abazadde b'abaana. Abaana bo kweyagala okulekera obuvunaanyizibwa ayinza okuba nga ate tasaana kulekera buvunaanyizibwa, oba oli awo nga muwala kwoteeka okubulekera naye nga bwebagamba tukiraba nga twandyetaaze omwana omulenzi ono obukulembeze abutwale mu maaso bwa famiri n'olw'ensonga endala nnyingi nnyo. Tulina okukola omulimu, tulina okuba n'olubimbi lwe tulima ng'omwana ono akyali muto, ng'omwana ono tumubuulirira nga tumuwa obuvunaanyizibwa nga tetumukola kyegyo. Olumu tukola ekyegyo nga tetutegedde, omuntu n'afuuka nga wa kyegyo nnyo naye ng'omuzadde naye tajjukira olunaku lwe yatuula namugamba kati nkola kyegyo, naye neyeesanga nga kitabani kye kifuuse ekitalina buvunaanyizibwa, kikaabira ebitasaana kkaabirwa nga kisajja kikulu, kirwana ebitasaana kulwana, buli kaseera kimusaba transport, buli kaseera ng'ekitabani nakyo kifuuse kyangeri. N'olwekyo omuzadde oyinza okuba nga tewamanya naye tandika okwetegereza ebikolwa by'okola omwana oyo. Abaana abo nga bali mu primary, abaana abo nga bali okuva mu nursery bagenze mu primary, ku secondary omuyisa otya. Oli muzadde asitulira omwana ebintu mu mmotoka osobole babimusabye wali. Oli muzadde atafaayo ku mwana wo byayambala n'engoye ebintu bye wamuwa ku ssomero agenda okudda nga talina na kimu. Ebyo byonna biraga obuvunaanyizibwa bw'omwana waffe. Naye njagala tweyongere mu maaso ku mulamwa gwaffe gwe twaliko ewiiki ewedde twali tunaba kuggusa ogw'ebisoomooza omuyizi mu kusoma kwe. Twaga nti ebisoomooza omuyizi bingi, twatandikira ku byansoma, omusomesa bw'asomesa amuwulira bulungi, byasomesa abitegeera ne bingi bye twayogerako. Olwaleero nno njagala tweyongereyo mu maaso nga tutunulira akawaayiro akalala akagamba lwaki muyizi gwe ogenza okusoma, goal setting. Ebigendererwa byo ki mu kugenda okusoma? Ogenda bakulabe nti oli mu ssomero eryo, oba oluusi lyambala yunifoomu nnungi, oba oluusi lisasula ssente nnyingi. Muzadde wo bagambe naye asomeseza mu ssomero ery'ebbeeyi, naawe ogambe banno kale nsomera mu ssomero lino lya bbeeyi nnyo. Muyizi gwe omuzadde alina ebigendererwa bye, naye bwe yamala okubigamba nti akututtaawo, gwe ng'omuyizi n'ojjamu ki? Wali muyizi wa mpisa nzibu nnyo ne bagamba bakutwale mu eryo essomero, tojja kugenda mu ly'obadde oyagala eriryo, naye kabakutwale awo liggolola ettumba. Oba kabakutwale awo olina obuzibu, oli munafunafu, oli mulwadde, kabakutwale mu eryo, ojja kutereeza mpola mpola. Omuzadde yakutuusaawo n'akuteekawo. Oli mu S1, oli mu S5, wakayingirayo oli mupya. Oli mu class endala zino ezitandikirwako ezitambula. Mwana gwe oli mu P5, oli mu P7 oba otandise okutegeera by'okola.
omuntu yekka gwe nnyinza okusaasira ye muntu ali mu nasale, ye muntu ali mu P1 P2 naye era n'oyo owa P1 P2 ogenda okulaba ng'alina ebigendererwa bye bano wakirinja basinga nze nja okusingamu eno subject bino bintawaanya naye ng'ate mbadde njagala kukola bino. N'olwekyo gwe omuzadde ali eyo omwana wo otandika okumubuuza by'ayagala okubeera era buli kaseera obeere ng'omujjukiza obeere ng'omuyambako ku ngeri ki mwasobola okubifunira. Kaakati okuseetinga ebigendererwa kisoomoozo kinene eri abaana baffe, kisoomoozo kinene eri abaana baffe. Oyinza okusanga nti class erimu abaana 100, class erimu abaana 50 oba 200 nga bwe balaba batuula siniya ey'okuna oba P7 oba siniya ey'omukaaga. Abaana abo oyinza okusanga nga ku baana 10 abalina ebigendererwa abaateekateeka nti kino kyenjagala nfune oba oliawo nga mulimu 1/10. Kati olw'embeera nga mulimu 1/10 amasomero galwanagana nabo nnyo era omwana amanye ebigendererwa bye kikyayagala okufuna talinda ku ssaawa nvanyuma anaakumba anaazina takumba amanyirawo nti ye alina okutandikirawo n'omulimu era n'agukola bulungi. Ebigendererwa bye bitya okugeza nze njagala kukola bulungi ku P7 nfune first grade. Omwana atandika okwebuuza abafuna first grade bakola biki, balina kubanga bamanyi biki. Abagala first grade babeera attentive, babeera bawulize mu class. Abagala first grade tebasuna bannaabwe, tebeekubakuba, teboogera, bawuliriza omusomesa byasomesezza, bawandiika bulungi mu kitabo ebintu bye nnasobola okusoma ng'omusomesa avuddewo. Omusomesa bw'ampa omulimu ogw'okukola oba waaka ntuula ne mukola bulungi nnyo nga si papa, bwe mmala omukola ne musomamu ngenda omumuddiza nga waaka mulungi. Era omwana oyo amaze okumanya nti alina ekigendera kye kyayagala, asanga bw'asoma alina byalaba nga tabitegedde. Ekintu kino nga kizibu wadde lwaki nga ndaba neewaddeyo okukitegeera. Kati omwana oyo addayo n'anoonya oba n'agenda ewa munne amubuuliremu kubanga kimusoomoozezza yadde alowooza nti akitegedde. Era olumu agenda n'alowooza nti akitegeeredde ddala okutuuka omusomesa lwamuwaayo omulimu agenda okulaba ng'omulimu gugaanye takukoze bulungi n'agamba nadde ndowooza mbitegedde naye kati nkakasizza sibitegedde. Ye ani yabitegedde okunsinga? Omwana oyo ajja genda anoonye munne yabitegedde okumusinga amuyitiremu. Bwe binabanga biringa ebyagala okutereera agalabanga atandise okubiraba ajjaga naye ono byampulidde mbiwulidde. Omusomesa bw'anajja nja kuddamu mmubuuze, ajja kuddamu abuuze omusomesa akakase bino munne byamunnyonnyodde ye adde tategedde. N'olwekyo omwana buli lwamanya ekigendererwa lwakyali ku ssomero alina byatabeeramu, alina byatakola. Omwana amanyi lwakyali ku ssomero tayinza kutawaanya amateeka g'essomero gasookera ddala okusoma n'agategeera. Essomero ligamba ki? Nti essomero ligamba nti nteekwa okubeera mu kibiina essaawa bwe ziti era nkole omulimu gwe bampadde bwe nti ekyo nakimanya. Era ne bwe yaba yeebaka ayinza n'okusaba muzadde we nti nsaba ongulire essaawa enanzuukusanga ng'obudde bukyali nkole ebintu byange. Ne bw'aba mwana asooba yeerwanako ne yeebaka kitono n'abeera nga yeeteekateeka n'ategeka ebintu bye bulungi n'abeera mu kibiina ng'obudde bukyali. Obudde ne butamukwata. Ye mwana alina ekigendererwa. Omwana alina ekigendererwa amanya nti essomero ligamba nti buli muyizi ateekwa okubeera ng'ayambadde yunifoomu y'essomero ate bulungi nga tolina kyogikozeemu oba ogisazeemu obupati. Bwemutera okuwulira nga abasomesa bagamba babuyita penso bagiyita kugikwatamu omwana atakuba kikalu. Omwana n'amanya nti yunifoomu tebagyambala nga ngoye endala, ye erina amateeka gaayo, bagyambala nga bwe bagikuwadde. Bw'ogyambala togyambalira tukiteekako bintu birala, ogisalirako enviiri ez'essomero ze lyetaaga. Bw'amala okutereeza ebyo n'atuula mu kibiina nga teri agenda kumusumbuwa. Era omwana oyo bw'amala okumanya ekigendererwa kye atuula kumpi omusomesa w'anaamulabira. Ne bw'anaayogera by'ataawulire waakiri anaalaba omumwa gw'omusomesa nga bwe gutambula. Ebigambo
binajja naga awo ndowooza abadde ategeeza kino okay mutegedde bulungi. N'olwekyo omwana amanyi kyayagala abeera mwangu nnyo eri abasomesa, abeera mwangu nnyo eri abazadde be, ebeera mwangu nnyo eri banne basoma nabo, era abeera mwangu nnyo n'eri amuweera fiizi. Tobonaabona, obeera omuntu gw'otwala, abeera amanyi gy'alaga, obeera owerekera muwerekere. Naye abaana bangi kusomooza okungi kwe tulimu ti abaana bangi tebamanyi gye balaga, tebamanyi kiki abatwala mu ssomero. Omwana ebyo byonna n'ebisingawo omuzadde ayinza n'okusasula essente ku lunaku olusoose zonna n'azimalayo, naye omwana we n'abeera nga bwe bawa ebyokukola batuuka mu bibuuzo yayagala aleme kubikola. Omwana buli kaseera abeera mulwadde, omwana buli kaseera ng'omwana alina byakola ebitatuukiridde olw'okuba nga tamanyi kigendererwa lwakyali mu ssomero. N'olwekyo ekyo bazadde kisoomooza nnyo abaana. Era nkusaba bw'oba otudde n'abaana bo, nkusaba bw'oba ogenza okubakyalira, manyi bangi bajja kuba waamu wiiki eno ejja bagenda mu Easter break, eri wiiki eno eddako bajja kuba bata mu Eid break. Ezo nga bazibatadde amasomero aganaabaga batadde, tuula obuuza omwana wo ekigendererwa kyo ki mu ssomero. Kati nga bw'ogenze ettaamu eno oyagala kukola biki? Y'ensonga lwaki abaana batalina bigendererwa. Osanga nga abeera nga bw'aba yadde taliiwo oba ne bw'aba abadde mu kibiina, bannange omusomesa n'atawandiika mirimu gwamuwadde, omwana n'atakola mu mulimu gwa musomesa, notisi n'atazikoppa, omusomesa atuuka wayiseewo akaseera agenda anoonya bani abatalina notisi, bani abata, ng'omwana tebamugobangako fiizi, ng'omwana talwalangako kugenda waka, ng'omwana tabangako nsonga emujja ku ssomero naye nga talina notisi. Abaana bwe batyo bazadde n'abasomesa bembalaba eyo tebannaba kumanya kigendererwa kyabwe, olw'okubanga bambi bakyali baana, bambi bakyatawaana. Naddala abaana bagenze mu adolescence balowooza balina amaanyi mangi, balowooza babitegeera nnyo bye bakola. Kati gwe omuntu omukulu nkusaba akasajja ako akawala ako kayambe, kayite mujje mwongere okwogera, oyongere omubuuza ebibuuzo ebimuyamba okwefumiitiriza okumulaga ekigendererwa kye, kubanga ebbanga ly'anaamala nga takimanyi agenda kuba amala biseera ku ssomero awo, era ajja batawaanya nnyo mwembi omuzadde nammwe ab'essomero. Omwana oyo mumuyambeko, ekyokusoomooza ekyo akiyitemu, atandika okutegeera. Era bw'onooyogera naye n'abeera ng'ategedde, ojja kumulaba nga kyekyo mbadde simanyi. Ojja okutegeerera nti omwana oyo agguse, asumulukuse, ategedde lwaki ali ku ssomero, era asobola n'okukulayirira nakuba togenda kuddamu kunsanga nga nkola ebitalina buvunaanyizibwa, togenda kuddamu kunsanga nga sikoze mulimu omusomesa gwampadde, tojja. Era ogenda okulaba bw'aba amaze okukitegeera taddamu kutuuka leeti, taddamu kutawaanya, taddamu. Naye ng'okusoomooza okwo kwe kusinga obunene, ti byonna bye twagala okukolera omwana oyo tebisobola kuvaayo okuggyako omwana oyo ng'ategedde ensonga lwaki ali ku ssomero. Gwe muzadde eyo gy'oli ojja kuteekamu ssente nnyingi. Awo waliwo abazadde nga ku visitation ku nnaku z'okukyalira abaana kumpi aleeta edduuka ddamba ku ssomero, n'aleeta ebyokulya nga biyitirivu nnyo. Omwana oyo teyeetaaga byakulya, omwana oyo yeetaaga kumanya kigendererwa kye mu ssomero. Ne bw'anaaba kale yafisse emmere okukakasa ntajja kuyomba ng'ategedde ekigendererwa kye, era ajja kaba ndowooza bafumbye entono naye nabaddemu nenywamu kacaayi awo ntambulira awo, kale nja sibabi nnyo. Naye omwana atalina kigendererwa ajja kubeera nga buli emu ebeera nsonga gy'ali, n'etali nsonga agifuula nsonga, n'atamugambyeko n'amufuula amugambyeko, n'amubuulidde ekituufu n'amunyiigira. Era naawe muzadde nkubuulira omwana oyo agenda kukunyiigira, alabe ng'omubonyaabonya nga tomwagala kubanga omusirika ku ssomero. Bw'olaba nga tokisobodde gwe muzadde kimugamba wekka, nyumizaamu ab'essomero bakuyambeko mutuuze omwana oyo oba tuuze nga toliiwo. Era bwe kigaana mufuneyo abantu abalala, muzadde funayo abantu abalala ab'ebweru bakugambire
omwana wo basobole okumuyamba aveeyo n'ekigendererwa kye ekituufu lwaki ali mu ssomero. Ekyo kyakusoomooza kinene. Abasomesa balina obuzibu bunene kubeera mu class ng'erimu 10% y'ey'abaana abategeera lwaki bali mu ssomero. Bamanyira ku kintu 10% yerimu abo omwana agwa ebintu n'afuna makisi mbi nnyo nekitamukola bubi. Kyo kitegeeza nti omwana talina kigendererwa mu ssomero, kubanga abazadde abaana abo olumu beera mwabasuubiza mubatwala bweru, olumu baba mwababuulira mwabagulira poloti nnyingi n'ebizimbe biri mu kibuga mwabibawa, ate era ne mubagamba nti asomako busomiisomi. Kati abazadde nako temukakola bulungi, mubuzaabuza abantu bano ne balema okutegeera be bateeka okutegeera ku budde obutuufu, ate ne mubaleka babitegeere ng'obudde buweddeyo. Mbasaba ab'amasomero, abazadde, emikwano gy'abazadde, mikwano gy'abaana abo, buli mwana ategeere ekigendererwa kye. Muzadde omwana wa kuwandiikire awandiike ekigendererwa kye ki mu ssomero, ojja kubisoma ojja kwewuunya. Genda ng'obabuuza ku buli stage, buli lunaku, buli kiseera. Onoomala okumubuuza n'amanya ekigendererwa kye, omulimu omulala omunene oguddako ekigendererwa kino tukifuna tutya? Ogwo omulimu omunene ennyo oguddako. Omwana ono olw'okuba ajja kuba amaze okumanya ekigenderero era ng'akyagala, ajja kunoonya abala bagenda kumuyambako buyambi okulaba ng'ekigendererwa akifuna. Bagenda muyamba batya? Okumubuulira nti okufuna kino olina okukola kino n'okukola kino. Oyagala kufuna first grade, oyagala kufuna points zikutwala ku university, oyagala kugenda kukola busawo, oyagala kukola bwa yinginiya, olina okukola bino ne bino ne bino. Era y'ensonga lwaki mu masomero tulaba abaana nga tiyafangayo ku sayansi, azivuma, tazaagala, zaamutama, n'omusomesa oyo wa lugezigezi nnyo, bw'afunayo kana n'amusaasira ku ssaawa envanyuma essomero ne limukunya nnyo nnyo nnyo, n'agifunayo ku bumakisi, bw'ajja kukohaya ng'agamba tingenda kukola, sijagala kubeera musawo. Nafunye ekyansesezza, waliwo omuzadde aweera mutabani wali mu siniya ya 6, naye omuzadde omuvubuka yajja ng'akola physics, economics n'okubala. Kati omuzadde bwe yazze ng'agamba nti omwana oyo omanyi muweerera kubeera musawo. Subhanallah, tiye ate kubeera musawo ti ng'akola bya bwayinginiya njagala abeere musawo. Nga naye nno munnange tekikyasoboka, obudde bwamuyitako eri wansi gye yali alina okukolera obusawo. Abazadde abaagala abaana bakole obusawo muli bangi, naye mbasaba omulimu mugukole wakati wa siniya esooka ne siniya ey'okuna. Anaabeera omusawo awo watandikira. Kasita omwana agenda mu y'omukaaga ng'eno ebyo ebintu teyabiyise, kiba tekikyali kyangu mutabani wo oba muwala wo okufuuka omusawo. N'olwekyo nkusaba muzadde waffe ali eyo, omwana ono muyambeko lwaki ali mu ssomero. Oyagala abeera accountant, mubuulire eze subject z'alina okukola, n'abasomesa bagambe bakuyambeko. Mulage ba accountant ab'enjawulo, bamukyalire, abakyalire, bamunyumize emboozi. Muzadde omwana wo ebintu ebifuula ebinaba atandika okumanya nti ebimufuula accountant bye bino era biteekemu amaanyi. N'abasomesa bamuyambeko, naye nga bayamba bamulaba kye bamuyamba akyagala. Abazadde olwaleero abaana bafunye ekifaananyi nti by'osoma bye bigaggawaza. By'osoma, onoosoma obusawo ng'ogaggawala, onoosoma bizinensi ng'ogaggawala, onaasoma obwalooya ng'ogaggawala. Kituufu, naye era nakyo si kituufu. Eriyo abasawo abatali bagagga, eriyo ne bayinginiya abatali bagagga naye nga balina essente ezibabeezaawo, eriyo ne balooya abatalina ssente nnyingi nnyo naye nga balina ezibabeezaawo, eriyo n'abasomesa abagagga ennyo. Ffe mutuyita baavu abasomesa, temwagaana tulowoozaako, naye eri abasomesa abagagga ennyo, naye ate n'abalala nga balina embeera ebabeezaawo era basomesezza abaana baabwe ne babeera bayinginiya, ne babeera badokita, ne babeera balooya. Omwana mubuulire kyonna kyakola asobola okuvaamu nga mulungi ate nga mugagga nnyo.
muyigirize nti buli kyakola akikole n'obuvumu akimaleyo takyekozaakoza. naye ne bwe bunaaba busawo nga bukola dibenga lye ne bunaaba bwa yinginiya ne bwe bunaaba bwa looya ajja kumaliriza tafunye ogadde kufuna mu bwa looya. waba looya gwe yalaba eyamwagazisa okubeera looya ajja kumaliriza nga tamutuuse. n'olwekyo bazadde mbasaba ekigendererwa ekyo. lwaki omwana ali ku ssomero, lwaki yagenda okusoma, era lwaki asoma ago amasomo g'asoma. abazadde abamu tebamanyi baana bamwe masomo ge basoma. oyinza okuba nga bw'ogenda ku ssomero babuuza ab'oku ssomero gano amasomo g'atutte gagenda kumuyamba gatya. olina okumuleka awo nagalaale alonde by'ayagala naye ng'ate gwe owaayo ensimbi. muzadde wange ekyo kisoboka, muyizi ekyo kisoboka. weebuuze obuteebuuza bw'amazzi ogatambuza ekiro gyobeera eryana agasena. ensonga endala okusoomooza okulala abayizi kwe balina ebyenfuna. essente mulamwa munene mu kusoma kw'abaana. oba oli mu UPE erya gavumenti bonna basome, oba oli mu USE, essente zisigala nga nsonga, kubanga eyo tebakuwa kitabo na kalaamu era tebakuwa na kyamisana. kale awo wonna ne uniform tebagikuwa, n'engatto tebagikuwa, ne geometry set oba gwe bayita omukebe nagwo tebagukuwa. kale osigala ng'era essente ozeetaaga. ne woosula tebakuwaawo, gw'olina okumanya woonoosula ne bw'onootambula okuva ku ssomero okugenda eka ne bw'onooveeko okugenda ku ssomero. ebyo byonna biri mu bwana bumaali wa nsimbi. ensimbi ezo ziri ku nsonga nnyingi. ebisale ebyo ebibeera ebyenjawulo mu ssomero biyamba omwana okutebenkera oba biremesa omwana okutebenkera. omwana okubeera ku ssomero katutambudde kumpi emyezi genda kuwera 2 ng'omwana talina yunifoomu kubanga abazadde be tebalina busobozi. ekyo omwana okweyabuluza kwe kubeera kutono, obeera omukakkanyiza. omwana ng'alina ekitabo kimu akiwandiikamu subjekiti zonna tasobola kubisoma. wano waliwo kino, wano waliwo biology, wano waliwo chemistry, wano waliwo mathematics, wano waliwo physics. buli musomesa awa mulimu gugwe. kugezeza subjekiti za A level, buli subject erina abasomesa 2 ku 3 oba 4 oba 5 okusinziira. naye kaakati omwana wamupimidde ebitabo. ye ebitabo akozesa bimeka? namwadde ebitabo 6 bimumala kubanga kye subject alina ntono 3. ezo 3 ogattako ne ziri ebitabo bimala. ezo subject zisaba ebitabo bingi. muzadde omwana muwe ebitabo by'anaakozesa kusoomooza eri abayizi. ekkalaamu, geometry set. abazadde abamu kalikuleeta muziba w'abaana nga bagenda mu bibuuzo. omwana kalikuleeta tagyetaagisa bibuuzo. omwana yeetaaga okukozesa kalikuleeta ng'asoma. ebbanga lyonna ly'asoma yeetaaga okubeera ne kalikuleeta, yeetaaga okubeera ne geometry set. bw'abanga weekesi akola biology yeetaaga okubeera ne dissecting kit. tagitandika ng'agenda mu kibuuzo kubanga bino agenda bikozesa mu practice. ne bw'aba agenze eri waggulu mu university ebyo ebyokukozesa abyetaaga abeere nabyo, abeere nga bimuyamba okuyiga omulimu guno oba kino kye bamusomesa okuyiga. kusaba muzadde ebyo omwana bimutawaanya. talina bweyazika rabba, yeeyazika eseeti, yeeyazika eruula ku banne. bannange kijja kuba kimuzitooweredde. yeeyazika kalikuleeta. kati olumu n'obutabo bamugambye agula obutabo bw'anaakozesa era nga bambi tabulina. ombaana abo balina ebisoomoozo bingi. kati era mu ebyo ebisoomoozo eriyo n'abazadde. omwana namugamba nja kutandika ttaamu ejja. omuzadde tomanyi kyogamba mwana oyo, tokimanyiddeeko ddala olw'essente. eno ettaamu nyimpi, munnange ettaamu si nyimpi. bye baategeka okusomesezaamu era bye bagenda okusomesezaamu. gwaga nti nyimpi tomanyi lubimbi lwayo. kati omwana we agenda kusubwa okuba n'emisingi. atuuke ku ssomero nga ku musingi baavaako banne bonna basoma nabo.
bonga musingi bavaayo batuuse eno waggulu kati musingi bavuddeyo nga batuuse waggulu ye akope notice ez'omusingi atandika okulaba musomesa bw'ayogera awulira nga bye boogera tebigatta si lwakuba nti omwana ono munafu naye omwana ono tebigatta kuba teyaliiwo nga babitandika. Muzadde nno gwe ayagala okusomesa omwana wo science nkwaga bwereere omugamba okutandika ttaamu ejja omwana ateeka okusoma first term ya senior 5 era abazadde bangi mbalabye ne senior 1 abaana tebabatandisa bambi ne babonaabona banyabo n'okutegeera ebya chemistry formula we zibeera ne babonaabona bassebo n'ebya physics ne babonaabona banyabo ne biology n'okubala na byonna bibatawaanya kubanga foundation tebagifuna basanga notice n'akopa notice zaatategeera munno oba yakopya ensobi teyabiwulira. N'olwekyo bazadde ekigambo ky'ensimbi kikulu era kibanyigiriza nebambi abasajja bano n'abakazi kibanyigiriza nnyo okubeera ng'ebintu bye balina okukozesa ebyetaago byabwe bya buzibu nnyo bya bulabe. Eriwo abazadde nga batuusa mukolo omwana saakutwala ku ssomero toliiyo naye ng'omwana buli kaseera bamuzaayo fiizi ng'omwana buli tica abeera mu kibiina nga tica ayanjula omutwe gwagenda okusomesa aba yakakusomesaako empapula nga 3 ne bamuyita olwa fiizi n'agenda eka n'amalayo wiiki emu oba 2 agenda okudda ng'ogwo omutwe baagumala dda ne batandika n'omulala nagwo n'agusanga wakati ng'ate gunaatera okuggwa. Bannange muzadde ne bw'obeera ggwe omuntu ogwo n'ogusanga n'ogutegeera kati guli yagusomako entandikwa ebyaddira byonna teyabitegeera oba oliawo newe basetinga ebibuuzo omusomesa ali tannatuukawo oba ebibuuzo ebingi nga basetingawo obubuuzo butono. Laba omwana bwadda nga topiki endala gyasanzeewo eri eno agikutte bulenge kakati omwana yolaba omuwadde obuzibu agenda bibuuza omusomesa yajja kubibuuza omusomesa naye omusomesa ayinza obutaba na budde bumuddiramu ebyo byonna byanaaba yasubwa nga taliiwo. Yinza obutaba topiki emu ziyinza okuba 2 ziyinza okuba 3 sizoni yonna oba topiki ziri 16 ziyinza okuba nga 4 yazimiisinga naye ng'ate zikola kinene nnyo mu kutegeera sabjekiti eyo. Bazadde mugende ku masomero g'abaana bammwe mukole endagaano n'abakulu b'amasomero ate mugituukirize. Owabeera obuzibu mukulu w'essomero kuwuliriza ate n'okola naye endagaano ate n'otagituukiriza. Ensonga y'ebyenfuna nkulu nnyo. Abaana obutalya mmere ku ssomero omwana n'asiibawo nga talidde kyamisana oba olumu n'alya obumpwakimpwanki oba olumu ekyemisana n'akirira mu kisiikirize mu bbanga lye tubaddemu eri ebbugumu emabega awo babadde babeera beebase mu kibiina kasaze we yasaawa 6 abasajja nga otulo tubatema kubanga omutema mpola gubali bubi nga mbeera sinno naawe omuzadde okimanyi n'ekituufu ky'amazima ojja gandi naawe omwana ebiri eka nabyo abimanyi ne bw'onooba omututte mu UPE ne bw'onooba omututte mu USE bwonna bw'onooba omututte omwana oyo tasobola kusoma enjala emuluma. Lwaki enjala emuluma? Tasobodde kufuna kyakulya oba olumu n'eka yavuddeyo nga talina kyalidde. Byonna gy'oli omwana wo waakiri aveewo ng'anywedde amazzi agabuguma agalimu omujaaja n'ekyalibadde kirungi waakiri bwe munaabaamu akasukaali bambi anaatambulirako omusajja wattu. Ebisoomoozo omwana oyo era nga bifa ku ssente n'asomera ku ssomero naddala bali mu kyalo nga talina ngatto n'atambula ng'obuyinja bumunyiga. Ebyo byali bya mirembe gyaffe si gy'abano. Waakiri wali engatte za pulastika nga za bbulaaka nazirabako so omwana waakiri mugulire yeezo atambuliremu ezo omukazi wattu oba musajja wattu. Ekya yunifoomu nkyogeddeko biri mu nsimbi biri mu bisoomoozo omuzadde byobeera nabyo n'omugamba alinde. Abazadde abaana bambala empale abalenzi ne ziyulika ku makugu nnyo omwana n'asigala nga kyagenda ku ssomero mu mpale enjulifu. Bannaye n'abeerawo nga musajja mukulu olumu n'ateekamu empale endala n'abeera nga agikuba ekikalu agisikaasika naye ng'ebituli bya ddala n'agikuba ebiraka ebya ddala. Tebakyakuba biraka mulembe guno bannange, tebakyakuba biraka bazadde. Ziteeketeeke omwana wo muwe okwewulira okwematira nti waali omwambaza ebiraka oba omukkakkanya
oba mufuula ataliiyo. Oli omulala asomesa omwana mu ssomero ng'eyunifomu bagyambala buli mwaka, ayinza okulowooza nti byenjogera tebiriiyo, mbimanyi gyebiri, balaba abambala ebiraka. Bannange nedda, ebyensimbi abazadde abalala mukozesa abaana emirimu, omwana n'omukozesa agenda atambuze kasooli, omwana wa siniya agenda atambuze ennyaanyo b'emiyembe. Nedda bazadde, ate oyo omwana naddala omuwala gy'omusindika okutambuza ebyo ebintu, tomanyi bulabe bw'okola, okola damage. Omwana ogenda kumufiirwa, ajja kutuuka eyo omuntu amuguleko ekibbo kiramba naye yenna amugule. Muzadde ekyo si kyoyagala, ndi mukakafu. Nkusaba nga nkwegayirira, ewali ebizibu byekolere, omwana muleke mukozesa mirimu mizibu egyo gyatajja kusobola. Bazadde baffe eyo gye muli, abaana abo embeera y'ensimbi ebasoomooza okuva lwe bavudde awaka okutuuka lwe batuuka ku ssomero, okuva lwe babeera ku ssomero okutuusa lwe balidde eka, mwaka gumu ku gumu nga ye alina bye yakkiriza nti ebyo sibisobola. Muzadde n'olwekyo nkugaa nti kola nnyo kanyabo okataase, kola nnyo kasebo okataase, kabeere nga waakiri kale alwana, naddala omwana alwana ng'amanye ekigendererwa kye yeerwanako. Nkugambye ne bwana abasomera bwereere nga bamuwa basali, ate bwe baba bamuwadde basali, muzadde luma n'ogw'engulu omugambe yeerwaneko, kubanga yamuwadde basale tamwetaaga nga takola bulungi. Yandyetaaze gwawadde basale akole bulungi aveemu, tayagala kuwa basale muntu agenda kufiira awo mu kkubo. N'olwekyo abayizi abali eyo n'abazadde, ensonga y'ekigendererwa ewamu n'ensimbi ensonga nkulu. Bwe tunaaba nga tetusobodde kukola ebyo, tujja kugenda mu masomero, tugende tumaleyo ebbanga, tumaleyo ettaamu, tumaleyo omwaka, tumaleyo emyaka 4 oba emyaka 7 oba emyaka 2, naye tuviremu awo ng'ogusima ebbumba. Bwena tulina ekigendererwa, bwe tunaagenda tujja kulwananga mpologoma gye bafumiseeko effumu nti okufa n'obutanyagwa nteeka okuwangula. Abaana baffe tubateekemu omutima, tubateekemu embeera ey'okubeera nti balwana okufa n'obutanyagwa, ekigendererwa kyabwe okubeera nga kivuddeyo. Gwe omuzadde aweerera omwana wo, gwe omuzadde gwe bayambiddeko omwana, nkusaba omwana mwegayire, mukwate entege n'amagulu, mubuulire ebigambo ebimugamba. Tetulina gye tugenda kudda nga batuyambyeko, mwannyoko amuyambyeko, muganda wa muyambyeko, naye omwana nga aleeta makisi nga teziriimu, naleeta ng'ebintu yabikoze bubi. Gwe omuzadde n'olyoka yakoze munnange. Wulira ekyejo kyokola omwana. Omuzadde kangula eddoboozi, omwana awulire, noono ayambako, afune amaanyi, kuba omwana ono bw'anaalaba ng'okambuwadde. Olumu munyiigira babayambirako abaana, ne mugaba omwana wa mutuntuza, omwana wa muyombesa. Kale ate omwana ebintu tabitegeera, yakola atya? Ani akugambye tabitegeera? Nze nabagamba wano teri mwana alemwa kusoma okuggyako abazadde be nga bakkiriza. Buli gwe mmulaba avudde mu ssomero abazadde be bakkiriza aveemu, nebimulema bakkiriza. Naye baba tebakkiriza, kyonna ekisoboka osobola okukikola, omwana wo n'asigala ng'akyasoma. N'olwekyo mbasaba mukole kyonna ekisoboka, abaana basigale nga bakyasoma. Abazira kisaba beera batuyambidde ku baana olw'ebyenfuna ebizibu bye tulina, ate bo tubawewule nnyo. Abaana bano tubalage nnyo kye balina okukola, bali bafulumye ssente, naye ogw'empisa, ogw'okumanya ekigendererwa, ogw'okukola ennyo kubeere wakati w'omuzadde n'omwana, okubeera nga tukola ekisinga obutuufu kye batusuubiramu, tuleme kuswala, tunaasongola. Oli abadde asazeewo ayambe abaana bo waakiri abakuweererere, asange nga abaana bo ebyokusoma biganye, ajja kunyiiga, ajja kugamba mukomeza wano ku y'okuna, ajja kugamba mukomeza ku y'omukaaga. Kale nga bw'ataafunyiza gavumenti anoonye ekyokukola kati takyali mwana muto. Naye bw'aba ekigendera kyadde kyakusoma kuyita, n'ateekamu amaanyi mu myaka 2 ez'ekyessi, n'ateekamu amaanyi emyaka 4, n'ateekamu amaanyi, n'oli tayinza kumuleka, ajja kuga nti bambi kabadde kafuba. Muzadde nkusaba ekigendererwa. Bannange mbeebazizza kubeera nti mubadde naffe. Olwaleero nga tukyayogera ku bigendererwa by'abaana baffe, tujja kwongerayo ndowooza nga 2-3 byokka
tumalirize ebisoomoozo by'abayizi mu ssomero. Ne bambi bayita mu bingi naye tusaba Katonda atuwangaaze inshallah tuyise mu bbanga lino tugenda okuyitamu okutuusa olwokubiri olujja. Omukama Katonda abankuumire abanguyize abafuulire Ramadhaani eno esinga okubeera ennungi. Edduwa zaffe tusaba Allah zaanukule okulaajana kwaffe okusaala kwaffe na byonna kubanga tumanyi teri ayinza twanukula okujjako ggwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.